Ekibiina ki FDC kyanjudde omuyimbi Sadat Mukiibi amanyiddwa nga Kalifah Aganaga okubakwatira bendera mu kulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North omwali omugenzi Muhammad Seggirinya. Eddusu tuliwanze ku mwami Mukiibi Sadat Aganaga agende akiikirire abantu b'e Kawempe North. Bano basoose mu kafubo n'omuyimbi ono era n'abaako empapula z'asoose okuteekako omukono. Olumaze nga bamwanjudde mu bantu akwasiddwa ssemateeka w'ekibiina kino ekisumuluzo ne bendera. Kalifah Aganaga oye! Ate okyalina ky'ogamba? Kyawedde dda b'e Kawempe kumenya mujenje kalu. Akulira FDC Patrick Oboya Muliyati ategeezeza ng'ekibiina bwe kyekenneenyezza ne balaba ng'amagezi ga Mukiibi Sadat tebasobola butamusembeza. We have talked to our brother Aganaga and we see that below those dreadlocks is a brain full of brilliance. Below those dreadlocks is a person of competence and an eloquent leader, a foresighted leader. Muliyati asekeredde abo ababadde balowooza nti tebasobola kusikiriza abantu ba kikula kya Mukiibi kubeegattako era nga baakumukozesa nnyo mu kusikiriza abavubuka abalala. Who said FDC can't attract musicians? Who said FDC cannot attract the ghetto? Who said to you that we don't have dreadlocked people? Beyond the election, the by-election, we are going to go to the country with you. We believe you are going to attract the young people to this party and would like you to partner with our youth. Kalifah aweereddwa tikiti ya FDC mu bigambo bye ategeezezza nti okwegatta ku kibiina kino lwa bugundiivu n'emirandira gyakyo. Nze nange mbadde mulekwa mu nsi y'obukulembeze wadde baogera nti abadde mu bibiina bino abadde mu bibiina sirina kibiina na kimu kye nina kaadi yakyo era eno kaadi gye nsoose okukola ki weewaawo mbadde neegwaniza olw'okuba nti nno omulimu guno ogw'okuweereza abantu ngwagala kwe kugenda eri bannabyabufuzi abalala bendaba bali mu ki mu struggle fena tustruglinge tulabe nga tusobola okukyusa ki Uganda. Ono ategeezezza nga bw'agwanidde ekifo kino kuba abantu b'ekitundu ky'e Kawempe kye kifaananyi kye ng'omwana wa ghetto. Nesobola okusavayivinga mu mbeera eno n'eriyo baganda bange bangi nnyo bo tebalina bitone ate tebaasoma na nnyo si baana b'abagagga tebalina connection n'emu naye omulufula gye batemera buli we batematema bo bafuna magumba ekinene nnyo babawadde babawa amasavu. Kalifah bw'ati awanjagidde abalonzi okumwesiga nga waakulwana okulaba nga nabo baganyulwa mu nsi yaabwe. Olonda Kalifah oba weetuukidde bamaama abakadde nze ndi mutabani wammwe mwe bakyali bange ab'emyaka gyange mwe muli bakyali bange njagala tuyite mu kino ffembi ngenda kuyita mu FDC nga tukozesa ekisumuluzo okuggulawo enjegere zonna n'ekkufulu zonna ezaali zaasibibwa. Mukiibi Sadat kati owa FDC yegasse ku munna NRM Farida Nambi ekibiina gwe kyawa kaadi okuvuganya ku kifo kino. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. Wachokuleka nga bocha, kali,